www.radiofm.com. Nkwebaza okuba nga otulindiridde ku mitimbagano gye tuli. Osobola okutufuna ku X oba gye mwayitanga YouTube, teeka mu Radio Buddu ojja kuba Twitter YouTube ye X ekale ebyo nabwe ebyo. Ku Twitter kwetuli, ku YouTube kwetuli, ku TikTok kwetuli, ku Instagram kwetuli ne ku Facebook kwetuli. Byonna oteeka mu text kigambo Radio Buddu era ojja kuwolaba page yaffe eyo girayikinge osobole okutugoberera obulungi. Nze Mulangira Kalema atereddewo enteekateeka ya kabbinkano. Tuli ku lunaku lwa kusatu wiiki yaffe esooka. Ababbinkani baatudde dda ate ne bannange baatudde dda. Olwaleero muzzukulu wa Nviirimi Ndawula Liberito waali bwe tugenda okubbinkanya abaana bano. Kigamuzi waali Pikke Ross Kabanda ate erudda luno Daniel no yakoseseemu katono. Tulinayo mwana mulenzi Super Kiraka ye Super Bidge ye bali ku ddembe baba beddira ki balina bika naye engeri gye tuli mu budde bw'abajulizi abo atambulirawo si wabi. Ate Mukwaya Jesse yatuteeka eri ku social media handles zaffe ezo zekugambye. Twagala okwebaza nnyo bannaffe abavale Cave Restaurant. Sebo mukulu manager Abdu webale nnyo webalire ddala okututeekerateekera abaana bano n'akacaayi akawoomu n'ebyokulya ebiwoomu abaana ne bajja mu bbinkaniro nga bateredde. Nkugamba gwe ayagala ebyokulya bya Valley Cave tukugamba nti services zonna tuzirina. Tufumba ekyekya, tufumba ekyemisana, tufumba ekyeggulo. Naye ekyenkizo nti tusobola n'okikuleeterawo mu ofiisi w'otudde n'otalekawo bakasitoma abo ate kugamba nti ate kangene mu Valley Cave ndye. Osobola otukubira ku nooti 75376535 n'oyogera ne manager n'omugamba nti mpeereza enkoko, mpeereza kino, mpeereza kino, ate ntudde wano omwana n'abikutuusaako awo n'ofuna. Naye nga tukugamba nti saavisi zaffe nnungi, kyekifo ky'otuuka n'oli akamere ne kakukka bulungi. Mukwano mukulu Sande weebale nnyo weebalire ddala okuba nga ate otutuusaako ebintu ebyo. Kozi ne tuba ne bakulu bano be bannaffe aba Senior Computer Services International. Bano no bagamba nti oli muyizi ng'omaze P7 oba omaze siniya ey'okuna sinakindi siniya ey'omukaaga. Bakutegeeza nno nti balina amasomo agasobola okubeera nga bakubangulira ddala obulungi n'ofuukira ddala omuyizi ow'omugaso ate nga bakusomesa amasomo ku mutendera gwa certificate ne diploma. Balina certificate mu computer science, information technology and computer application, certificate mu website design, secretarial studies ne office management, certificate mu phone and computer repair and maintenance, certificate mu business administration, certificate mu graphics design and video editing, certificate mu accounts and finance, certificate mu electrical engineering. Basomesa n'ennimi ez'enjawulo omuli Olugerman, Olufalansa kw'ossa n'Oluswayiri. Kaakati no tulina n'enkola ey'okusomesa online nga oweebwa ne data akuyambako mu kusoma mwattu buli mwezi. Courses tulina endala eri abo bannaffe abataamaliriza bibiina ng'ekyomusanvu. Tusomesa abaana buli lunaku, tulina abo abasoma weekend, abasoma akawungeezi n'abo abasoma mu biseera ebya holidde. Kaakati munnange ebigezo tukola bya Wubutemu. Kale jangu tukusomese, togenda kwejjusa. Tusangibwawo mu Nnyendo ku Gyagenda Complex. Kale tweyanziza bannaffe abo mu beeyune abaagala n'enduuze ne bano bapulosi ababulamu ku kompyuta osobola okugendayo awo ne bakubaayo ka package ka ssaawa 2 ssaawa emu nodda ate n'oba ng'otegedde bulungi nga ffe bwe tuzitegeera obulungi kompyuta zino tetwadduka mbiro. Kwebaza mwebale tusitulirako akabbinkano kano ate twagala okusaba nammwe mwenna abali eyo bannaye mwongere okutusitulirako akabbinkano kano tutambule bulungi. Ssekanja Kankirizi oli oti ali mu bbinkanyi agende atuteekerateekera nettu yagenda okusuula mu kabbinkano wano ate tulabe nga tutambula bulungi. Weebale nnyo omutunzi wa Speya wo Nakayiba weebale nnyo weebalire ddala. Olwaleero tubadde tulina okubeera n'ababbinkanyi bana naye Mulyanga Joseph owa Bukalasa Minor Seminary abakulu batukubiddeko nga bw'omanyi ebyabakulu
nga waliwo enteekateeka ate empya ne batusaba olw'okuba baakisabye nga bukyali ate nga ne kye basaba kisabika ne tukkiriza Mulyanga ajja kujja wiiki ejja. Naye olwaliro tulina Kaggwa Peter Uganda Matters Kikoma, tulina Ssemuju Alex Masaka Citizen, tulina ne Mbaziira John Owambira Christian Sukulu. Mbaziira yali Mbaziira teweerabira ayidiye w'omusajja oyo gw'olaba oyo era oluva wano agikuwa oyo. Kale betugenda okubeera nabo naye era ng'enkola era tujja kujjako babiri kati mwe muli ba mukisa nnyo. Mulyanga abeera kujja tubadde tusuula babiri ne kati tukolako omu tutwale abaana babiri mu bibuuzo bigenda kubeera 10 mu mbeera efaanagana bw'etyo. Enkya njagala kujjukiza Namuyanja Prosi Isaac Newton, zijjukize Nakalema Juliet Matete Comprehensive, zijjukize Najjuma Swabula Kaddugala Secondary School ne Nakaziwe Jamila Kirya Saaka Senior Secondary School. Tugenda kubeera n'abaana ba buwala bokka. Olwo ku lunaku olwokutaano tufundikire ne Kibule Pius Kitengesa Comprehensive ne Kayesu Keren Matete Comprehensive, Kibule Gozaga St. Nathalie Senior Secondary School Kamuzinda ne Ssenyomo Mike St. Monica Senior Secondary School. Nambe yaliwa gwa Ssemuju Alex oviridde mu ssomero ki? Masaka Secondary School. Maama ne taata gye bali ku kyalo ki? Songa batumireko. Tumirako maama wange Namanda Christine ne taata Kavuma Samuel abawangalire Sunga Luvule mu Bukaka. Tumirako ne kubasomesa nga ntumirako head teacher wange omukulu Mugisha Emmanuel, nentumirako Masango olulimi Oluganda oyo mukulu nnyo omukulu Kafeero Muhammad, nentumirako abayizi banange aba Masaka Secondary School abakulembeddwamu HP Kasaga Orion. Kale ne bano bakuweereza entambula abayizi omuli Sadamu Gertrude Diana ne Bridget mwatu batambuzza Ssemuju era ensimbi z'entambula bataddemu 10 ddala. Aba Chosen Family Masaka Citizens SS batambuzza munnaabwe Ssemuju Alex entambula neeweredde ddala era bamwagaliza bwebaza ono agambye nti nze munno Ssenyonga Elisha wa Masaka Citizens nkwagaliza buwanguzi bwa waggulu nnyo era ne nkusabira munnange obiyitemu bulungi nnyo nnyini ddala. Ffe weetuli tutumbudde rediyo yaffe era tutumirako n'omusomesa waffe olulimi Oluganda Kafeero Muhammad ne musomesa Kavuma Jafari era nabo kwebali tutumbudde nabo. Ono agambye nze Kasagga Orion HP Masaka Citizens Alex nkwagaliza buwanguzi bwokka abo tobatya kwaffe tukumanyi oli kabejja. Ono yagambye atya agambye nti Alex ffe bayizi banna abasinye ey'okutaano nga bulijjo tukwagaliza buwanguzi tukimanyi nti gw'oli kafulu naddala bwe kituuka mu lulimi Oluganda. Kale tukukwasizza mwoyo mutuukirivu akulembera entambula bagitaddemu. Ono ye n'agamba nkimanyi ky'oliko muganda wange era nkusabira buwanguzi ssebo Alex waffe. Ansaba oba togimanyi waakiri kubawa ekirako oteekewo enfu tomanya eyinza okutuukirira. Ye Ssekyanzijjoramu n'ateekawo amiina ennene. Ntandikira ku kiraka kino ekyokwatula Ssemuju tuli Butoola Kibbona mbere tutandise okubbinkana. Njagala okkakkane amaaso ku ntimba eri gajja eyo okkakkane bulungi nnyo owulirize bye nkusomera by'oziramu owulidde. Si lwe luno lwe walooze si nnamba emu eyo. Twatulira ekigambo kino nga bwe kiwandiikibwa okubojjerera. Kane u bane o ja eza n'amasasaana ne e ra e la ne a. Era babugabye gye bagenda okubiridde bakwobonera obusatu. Ne kino kyatule ennakanaka e nane a kane a nane a kane a. Nawe obuyodde tugenze ku bisoko. Olubuto okukubira mu mannyo kisoko kitegeeza ki? Kukutanya ssebo lusatu neyanza ssebo Ssemuju. Ekyokuna yesebo okusindika sitamina kyo kisoko kitegeeza ki?
kwanguyiriza muntu kwanguwa. Wakayima Kagwa Peter. oli naye oyogererako n'erinnya lyo gw'osoose yogera okukola ekintu mbwangu oba okwanguyira okukola ekintu. akyogedde ekyo Kaggwa. Ssebo okukola kintu ng'okyagala. Kukola kintu ng'okyagala Neeyanziza ssebo. Kaggwa bw'oba owakabonero kamu. Ssemuju Wanisebo. tugeze ku kibuzo ekyokutaano nkuwummuzeemu. Yamze. Okukoowoola abombye nakyo kisooka okitegeeza ki? Kumala biseera nga kyokola tekigenda kuvaamu. Ne bw'otabyongerako nnyo kuba kumala biseera akuwummulizaamu awo. Tugenze ewa mukulu ani Kagwa Peter. eyawuli Kaggwa gwe bwawamala tujja kuwulira. Kaggwa Peter oviiridde mu ssomero ki? Nviiridde ku Uganda Matters SS Kikoma. Kikoma. Ova ku kyalo ki? Nva ku kyalo Kawanga. Kawanga. Maama ne taata gye bali? Yes ssebo. Batumireko. Tumirako taata wange Ssaalongo Basiima Giraaziyo ne Nnaalongo Nantongo Teekera. Olowooza tebakuwulira? Era bampulira ssebo. Tumirako n'ab'oku ssomero awo. Tumirako bayizi bannange omusomesa wange ow'Oluganda Nakatwala Oziya, omukulu w'essomero Nakityo Ruth wamu n'abanjagaliza ebirungi byonna. Baba bano nno era abakwagaliza ebirungi bakuweereza n'entambula Nabukeera Joan Senior 4 akwagaliza buwanguzi kuliko ne Mwonge Stewart ekiprefect ate Najjinda Pauline Daphne assistant bonna bakuweereza entambula. Ndabira wa ssebo. Mukwano family nga bakulembeddwamu bano wammanga Ssentongo Kalinzi Mutagubya Kamoga abaana ba Shaka Elisa abaana ba Shaka Katonda Kalyango Muliika James bakwagaliza buwanguzi entambula yiiyo. Ne bano bakwatambuza omubbinkanye Ssaalongo Basiima Giraaziyo Nnaalongo Basiima Nakisiibo Immaculate Nakabazi Theopista Sewagudde Mugagga Nakimu Oliver Nakagulire Veronica Mbazira Patrice Lwasa Dominico Nakalya Leste nabo bakutambuza. Elite Club bagamba nti tobatya Kaggwa abo basobola ojja bawangula entambula yiiyo. Bano nabo bawulirize bulungi bakuwadde entambula. Mulimu Mwonge Stewart Waswa John Najjinda Daphne Tumuhayirwe Priscilla Nakaketo Leste Nabuma Silvia Nakiseka Esther ne bano Nakiyimba bano babadde nno basaala kale Nakiyimba Nakabazi Nabukeera Nabukenya ne Wamanya ne Nakanjako bannange Kalinzi n'abasajji Bazanya Nengo Nakiyimba Nakyanzi Nakirijja. Bano nno be bateeseteese okulaba ng'osobola okuddamu obulungi ebibuuzo. Bano mu be bakuteeseteese mulimu Semaganda Emmanuel Katumba Edison Katende Brian Nakabubi ne Naggayi. Bano bayizi kale nabo bano bakwagaliza buwanguzi Nakayiwa Kiranda Namuyiga Nakato Nambiro Nabakka. Bano ne Namukasa Sekatawa Nambatya Naluwoza Nasuuna Nakimuli Nakimu Kironge Nakibuye Namutaawe Nakatwa Nakanjako Namirimo Nasereko. Muganda ng'amannya go gwani? Kagwa Peter. Kaggwa Peetero Omulongo. Yes ssebo. Ebibuuzo bino ani yabikulondedde? Yenze ssebo. Wabyerondedde? Onywedde? Yes ssebo. Kale nga bw'otamidde katugende mpola mpola maka ago. Kyatule. Mane ka eza Namasasaana ba wu ga ne o. Bakuwe busatu. Neeyanziza ssebo. Omuliisa. O ma wu la yi sa ne a. Tomuwa ye zibadde za Nnabasasaana. Omulisa. Tugenze mu bisoko. Yes ssebo. Awatayitwa na mmese kisoko kitegeeza ki? Ssebo kukola kintu nga togenda kukifunamu. Obudde n'obudde. Wakayima Ssemuju Ssemuju gw'osoose. awantu ewatono.
Ekintu okubeera ekifunda. Era tekyawukana kya Ssemujju w'ekituufu. Kitegeeza awantu awatayitwayitwa oba awatagendwagendwa. Tugenze ekibuuzo ekyokuna. Yes ssebo. Okussa envumbo ku mimwa kisoko kitegeeza ki? Ssebo kusirika nnyo. Bazira tulabe kyoga kyolina. Ekintu kubeera nga kizibu nnyo. Ssemujju oyiiya naawe. Okussa envumbo ku mimwa kwogera nnyo. Kati kimuddiremu. Kale katukikuddiremu. Okussa envumbo ku mimwa kisoko kitegeeza ki? Ssebo omuntu kugaana kwogera. Bakuwe busatu. Neeyanziza ssebo. Ekibuuzo ekyokutaano. Yes ssebo. Ekintu obutabaako mutwe n'amagulu kisoko kitegeeza ki? Ssebo kwogera kintu nga tokyekakasa. Mbaziira. Kubeera nga si kituufu. Ssemujju. Butaba na bujulizi. Buli kyeyasoose kibuzeemu. Kisoko kino. Wagambye ki? Ssebo kwogera kintu nga si kituufu. Bawa ekituufu tomuwa. Omuntu ayogera ebintu ebitakwatagana. Ebyomusajja tebibaako mutwe n'amagulu. Ebintu biriiko mutwe n'amagulu tibikwatagana. Yayogera kirungi, yayogera kiri nga tibikwatagana. Tweyanzeeko omulungi awuliriza okyali ku leediyo Buddo omuntu wa bulijjo. Tuli mu nteekateeka ya kabbinkano ka lulimi Luganda. Tubbinkanya abayizi bano aba senior secondary. Olwaleero tulina basatu. Owokuna bakugize naye nga ne waba tugambira nga tulinawo akaaganya. Mujja muwulira mu maaso eyo. Kaakati mukulu ani? Mbaziira John. Mbaziira. Linnya eryo Mbaziira bw'olyogera wano waliwo abayinza oddiwulira mu mpulira ekyamuukirira. Naye ffe twatulira ekigambo kino wamma Mbaziira. Nakabandagala. Na. Ka. Ba ne a. Na ne da. Ga ne a. La ne a. Bakuwe busatu. Neeyanziza ssebo. Luyirika. La. Wu. Yi. Ya. Ne yi. Nati kati ekyo ekigambo kyo tukiddamu. Wali ososeeyi ate owa ogenda lumu era tutujja kikuwa tomuwa ate tubakironda. Tugenze ku kyokusatu, tugenze mu bisoko. Mbaziira. Okugalinnya gye gava kisoko kitegeeza ki? Kuba kwettira mikisa mukama wange. Kwettira mikisa, kweyonoonera mikisa, bakuwe busatu. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. Okutujja okufujja omuntu olulusu nakyo kisoko kitegeeza ki? Ssebo kuba kumwekokkola. Okyalina obudde terezaamu. Kubeera obutamwagala oba obutamufaako okumufujja. Obutamwagala. Ke kamu n'obululu kuba omuntu gw'otayagala era oba omukyala. Naye kye ekirungi twalagamba nti kukyawa oyo nnyo. Naye bakuwadde obubonero. Neeyanziza mukama wange. Tugenda ku kibuuzo ekyokutaano. Yes ssebo. Okulinnya mu kyoto nakyo kisoko kitegeeza ki? Ssebo kuba kugaanira ddala. Kugaanira ddala bakuwa obubonero bwo. Neeyanziza ssebo. Ate mutwala mwana mulenzi oyo namba 2 ekibuuzo ekyomukaaga. Weewaawo. Namba emu. Amannya gaffe. Ssemujju Alex. Omanyi nze njagala nnyo okukakasa eyabikulondedde. Ani yabikulondedde bino? Nze mwennyini. Tugenze mu ngero. Ye mukama wange. Ekiri mu bbanja. Lugero luggwayo lutya? Mbaziira tetujja kuwa. Yawanise essaawa ya munne tennabakuba.
tuyinza olaba kano kobadde okoze bwoti oba omukanga bw'oli muleke ye yeetereeze kaggwa okiddamu ssebo tokyebalira bawa ekituufu tekinunula mwana. Ekibuuzo ekyomusanvu Ise keezaala kekomberera ssebo bakuwe busatu. neyanza ssebo Ekibuuzo ekyomunaana eye ekibi kirawa okusinga engoma wangi kirawa okusinga engoma Mbaziira jjo mbaziira kigwana wala. kaggwa kiganye ssebo engero tuzongera nga bwe tuli. kikira engoma Kikira okulawa eŋŋoma okulawa. obawa Tugenze mu buwangwa etuvuddeyo. ne ssebo Akasajja mu kaveewo kaseka byako. Tugenze mu byobuwangwa. Mpaayo ebika by'amalagala bibiri by'omanyi. bukakkata ne ddimbo Bakuwa obusatu. neyanza ssebo Ekibuuzo kye eky'ekkumi. kijja Akabizza akato essebo kawa erinnya. kikunsu ssebo Wangi kikunsu ekikunsu waliwo akimanyi ssebo ngezaako enderege Nze mbaziira ekikunsu oli kyayogedde kikunsu naye tumuwe tumuwe. neyanza ssebo Naye bwe tuba nga tukyakireetedde mu tensi gye tukubuulizaamu essebo nti akabizza akato kawa erinnya. n'okayita ka kaba Kandibadde kakunsu ka. yamuzeeyi kitegedde lwakuba omutendera guno tubaamu Tubaamu naye n'ekisa. abanaalinnyaalinnya ogenda eyo waggulu Bakuwadde busatu. neyanza ssebo tweyanze ng'omulungi awuliriza tukyeyongerayo n'okubbinkanya olwaleero nno tugenda bwebolyaabolya anti n'akadde kennyini kali ku sayidi yaffe engeri mulyanga gye yatukoze bw'atyo. Kale tugenze omukulu ani namba 2 kaggwa Peter kaggwa omulongo ssebo mulongo nkutandise bwenti ssebo engero ziri 3 omumpi waakoma waakwata ssebo malayo Malayo. ensolo ssebo eruma atudde enzoloso ziruma atudde agamba kuuma madde sikwa bakwobonera obusatu. Tugenze ku kyomusanvu ssebo kagenderere ng'omukadde akogga busatu n'ekyomunaana sebusiru buto kiganye wakayi Kasange olulimi lwa bbinkaniro semuju naye kiganye sebusiru buto obugola abuyita obukyala nkutute mu Olulimi byobuwangwa lwaffe tukozesa wakayima. tugenze mu luli mu byobuwangwa ssebo wano olujja lw'enju yange we bukoma bayitawo bati ssebo yeno ensalosalo yange ey'ennimiro nkutidde n'okutya kaggwa wakayimali Wakayima mbaziira Baziira. oluwenda oluwendo olumanyi mbaziira ggwe wamma semuju eryo tuliyita eddembo temuliwulirangako kale tulirangako mukulu kaggwa wangi ssebo kaggwa naye taba mukulu kuba aba mulongo oluguve kye ki baana bange ate nabaluwoomerwa kiringamba nti ejjuuga lye oluguve olumanyi mbaziira nedda ssebo musala enkoko ssebo ako akagundi akabaamu obuyinjayinja bagayita bati nkoko nkulu lwe luguve mu Luganda twala olimba kwata wamma twala olimbaziira ebibuuzo bye ebitaano ebyasigaddeyo. Weewaawo tugenze mu ngero ye ssebo ekitatta mwima
tekitta nte. Okyalina obudde. Wakayima Ssemujju. Kagwa. Tekimala nte ssebo. Ssemujju. Tekimumalaako nte. Wa Ssemujju. Kabonero. Kabonero. Ekiwotoka tekyala. Malayo. Wakayima kimuyinze. Ssemujju aseseewo bawe ekituufu. Omukalo gw'embogo gugendera mu nkwawa. Genda ku kirala. Ekibuuzo eky'omunaana. Kiyini kibi. Kivumaganya omulima. Okyali n'obudde eyo y'ekirala. Kitawaanya mulima. Wakayima Kagwa. Kijjukirwa mu masiga. Mbaziira Ssemujju yagaanye bawe ekituufu. Kiyini kibi kijjukirwa malima. Tugenze mu byobuwangwa. Eddiba ly'ensolo yonna. Muwulira? Eddiba ly'ensolo yonna. Ng'oggyeko ensolo emu. Eddiba ly'ensolo yonna bwe likala liyitibwa litya? Liyitibwa mukalo. Yongera oteebe ekirala. Liyitibwa Wakayima Ssemujju. Luveera ssebo. Ate eddiba live mu ddiba ate lifuuka oluveera. Bannange Ssemujju naawe bawe ekituufu. Eddiba eryo liyitibwa nkanamu. Nkanamu. Ssebo. Eddiba ly'ensolo yonna bwe likala liyitibwa nkanamu. Ogyeko eyo abantu bapulosi gye batajjako ddiba. Eryo balya. Ensolo yammwe eddiba lyammwe lirya. Balya lye. Kaakati akanyama k'obugoba oba ak'obugoba ke kafaanana mu lulimi oluyizi. Ke bayita ennyama y'obugoba. Mbaziira toyagala kutusesa. Wakayima waali. Bawe ekituufu. Oba baduuza n'olugala nti ke kabyako amasavu amangi. Kino ky'ekika ky'ennyama eweebwa omuyizi agenda ku muyiggo nga talina muguwa oba nga talina mbwa. Nga talina nafumu. Bano abajja okwasa abasaggula oba ab'emyasiiro oba abasagguzi oba bakaalinyeewa beebo abatwala akanyama akobugoba. Kaakati tugenda mu bwino naye omulungi awuliriza nga tugenda mu bwino twagala ate tusooke mu kikaakyo. Otyo Muzeeyi Ssemujju tugenze mu kikaakyo weddira ki? Ngo ssebo. Weddira ngo. Ye muzeeyi. Obutaka bw'ekika kyammwe buli ludda wa? Buteesaasira ssebo. Buteesaasira bakuwe okubonera obusatu. Buteesaasira ludda wa? Kisangibwawo. Tugende wali. Kagwa. Wangi ssebo. Twawulidde lya Kagwa naye weddira ki? Ssebo neddira ndiga. Weddira ndiga. Yes ssebo. Njagala okubuuza ekibuuzo. Yes ssebo. Omukulu w'ekika ky'endiga atuula ludda wa? Mbaale mu Mawokota. Mbaale mu Mawokota bakuwubonera obwo busatu. Ndabira wa? Woolabira bulijjo. Mbaziira. Ssebo. Weddira ki? Neddira nnyonyi nnyange. Ennyonyi ennyange. Obutaka bw'ennyonyi ennyange buli ludda wa? Ssebo buli mu Kyaggwe. Bulimu mu Kyaggwe. Mbaziira naye muwe akabonero ke kalamba. Tweyanzeege tugenze mu bwino. Baapeere bwino. Ndolobe kyali kyalo ekigudde akaleka nga kiseeteevu ekisanyusa okulaba kyetondeka ku lusozi akaali
akatebenkevu, ku ludda lwakyo olwa kkono ye yali oluzzi olwayitibwanga Nnaalongo, ffe gye twagobereranga amazzi. Oluzzi luno nga terusenwamu mazzi muntu aliko bulimiro, era nga terugobererwako mazzi mu ttuntu. Abakulu baatugambanga nti yaliyo omusota Wakalejja, omunene obwaguuga, ate omuddugavu zigizigi Kagongolo, mbu gwalinanga n'ebisagazi ku mabega. Bwe wagendanga emugga mu ttuntu, mbu ng'ogusanga gweganzise ku nkoma oba ku mayinja, ensulo mwe zaavanga nga gukumenta oluwa n'akawuuwo nga keetooziira, naye bwe kaatundanga n'ogweyoleka nga nno munnange mu bulonda. Kale Ssemujju lwakuba onanaagidde okoze eki ne bakuwa obubonero butaano. Neyanza ssebo. Wa Muzeeyi Kaggwa atubuulire. Kiba kino ekiboko. Mu Nnaalongo mwasibukangamu akagga akayitibwanga Bunyiikuuli, akaasookanga okulukuta nga kalaga ku bukiika obwa ddyo, ne kagenda nga kakiba era nga bwe kabibirira ekyalo ku ludda olwa ddyo, ate ewalala nga kayitira ddala ku nkingizi zaakyo, naye bwe kaabanga kali kumpi okukimalako ne kawetta ne keegunda mu ggwonvu eryali mu bugwanjuba bwa Ndolombe. Awo ne kagenda nga kabuyaanira mu ggwonvu eryo ne kalaga ku bukiika obwa kkono, era bwe bwabangawo ava obuvanjuba mu kyalo Nimire nga kasooka. Kale Kaggwa Migwa bakuwa obubonero buna. Neyanziza ssebo. Ng'akuwala naye tubasomesezza kiwanvu kuba obudde tubulina, naye twagadde tufune kabwino akawera. Muzeeyi Mbaziira, tandika awo bakusongedde. Mu ntikko y'akasozi ddala okwali ekyalo kyaffe mwalimu akavule akaayitibwanga Lukende, nga temwewongwamu musana oba okweggamwa enkuba. Kaali keebunguluddwa emiwaala n'emicula. Ekiro mwabangamu ekintu ekiwuuna nga bwe kisinda ng'omulwadde omuyi. Naddala buli lunaku omwezi lwe gwabonekanga, abantu abamu baagambanga nti guzimu, ate bano nti musambwa, abandi nti kikulekule, n'abalala nti mageege. Mu kavule ako mwe mwalinga entamu omwasikirwanga, n'ekinu omwasekulirwanga entungo, kubanga Mbaziira omwasikirwanga, kale naye bakuwe obubonero butaano. Neyanza ssebo. Tweyanza nnyo, tweyanza ego omulungi awuliriza. Sooka oleete kabazza abaana bano mbabuulire. Oluganda luno baanammwe mu lusomo lw'emutimunyumisiza abantu. Ndolombe kyali kyalo ekigudde akaleka nga kiseekeevu ekisanyusa okulaba, kyetondeka ku kasozi akaali akatebenkevu. Ku ludda lwakyo olwa kkono ye yali oluzzi olwayitibwanga Nnaalongo, ffe gye twagobereranga amazzi gwe wasomye twagoberanga.
gye twagobereranga amazzi. Oluzzi luno nno nga telusonaamu mazzi muntu aliko bulimiro era nga terugoberwako mazzi mu ttuntu, abakulu balugamba nti yali omusota guwakalejja omunene obwaguuga ate omuddugavu zigizigi kagongolo nga gwalinanga n'ebisagazi ku mabega bwe wagendanga emugga mu ttuntu mbu ng'ogusanga gweganzise ku nkoma oba ku mayinja awo. Okiwulidde? Tweyanzeko omulungi awuliriza, tuli mu nteekateeka ey'okuwumbawumba naye olwaleero ndowooza Superbridge abawuliriza baffe tubaweeyo akaaganya bali ku mpewo batubuulire, muyite ku 0752 898 tubawulireko ate nga tubafuna. Nteeraako kali. Kale ate tubafune mu mbeera efaanagana bwetyo. Wangi owaayi buse kale wangi kwoli ku mpewo ekyesiiga balungi kikyoyogera kabbinkano adduse misinde owaayi tokuwulira ani ono mukiwala kiri luddawo. Kikyoyogera kabbinkano balungi weebale nnyo tolinako obawaddeyo ab'omukiwala batulabire wangi kwoli ku mpewo nange nkulamusizza sebaani ono wa kiri ludda we baba beddira kyabo tebalina kika muleke yanziza tweyanzeege omulungi awuliriza twagala okuba nga ndowooza tuwumbawumba abaana bagenda kuddamu batumire bano bo bafunye akaaganya kanene nnyo naye njagala kusooka kuddamu kujjukiza bano wammanga nti enkya lunaku lwakuna Namuyanja Pro senior ya 6 oli wa Isaac Newton, Nakalema Juliet senior ya 5 Matete Comprehensive, Najjuma Swabula senior ya 6 Kaddugala Secondary School, ate ne Nakaziwe Jamila senior ey'omukaaga Kirya Saaka Senior Secondary School. Kaakati ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera ne Kibuule Pius oli wa senior ya 6 Kitengesa Comprehensive, tugenda kubeera ate ne Kayesu Keren senior ya 5 Matete Comprehensive, ate tubeere ne Kibuule Gonzaga ng'oli wa St. Nathan Kamuzinda, ate tubeere ne Mukulwani Ssenyomo Michael oli wa senior ya 4 St. Monica Senior Secondary School. Ekirabo tukyayina ekirabo ekyamukulu Ssennabulya Ronald muyizi mu St. Maurice Lwaggulwe. Simanyi bwana olwaliro kiganye mukigabye bonna basajja bakulu. Bonna muli basajja bakulu. Waliwo omwana omuto waliwo ali wansi w'emyaka 12. Mbaziiro badde otandise mbuze wendi oli ludda wa Mbaziiro myaka 9. Mbaziira kati awo akabbinkano kano nasoma mangu okola nsomyo kaakati njagala okujjukiza bano nti ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga ye Mande ejja ndagaano wa Classical Senior Secondary School Winifred ojja kuba wano, Semukasa Savio St. James Vocational Kalugulu ojja kubeera wano, Mbabali Javiira Archbishop Kiwanuka naawe ojja kubeera wano mu mbeera efaanagana bwetyo ng'ennaku z'omwezi 3. Ate ng'ennaku z'omwezi 4 tujja kubeera ne Kizito Jjunju wa Archbishop Kiwanuka, tujja kubeera ne Kajoba Vincent wa Bukalasa Mayina Seminare,
ate Jumba Dennis oli wa St. Stephen High School Kyotera waliwo wanaabulako antawankanyeko. Ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga Kivumbi Boniface oli wa Archbishop Kiwanuka ojja kubeera wano, ate Ndawula Nicholas St. Paul Kyanukuzi naawe ojja kubeera wano nga Ndawula bw'oleetala olupapula lwange luli. Mawanda Dawuda St. Peters St. Peters Kisojo ojja kubeera wano ng'ennaku z'omwezi 5. Ng'ennaku z'omwezi 6 lugenda kubeera lunaku lwakutaano. Tujja kubeera ne Kamukama Shamimu Oasis Senior Secondary School eri nno mu Batofu Nabyewange eyo. Ate tubeere ne Muwonge Edward St. Paul Kyanukuzi, tubeere ne Katongole James oli wa Malongo Baptist, ate tujja kubeera ne Mulyanga Joseph abadde ow'okujja olwaleero wa Bukalasa Minor Seminary. Wali waggulu tulinawo Bukenya Ronald ojja kujja ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga. Nakachwa Benita owa St. Denis Makondo ogenda kujja ng'ennaku z'omwezi 3. Ate Waswa Charles oli wa Kijjabwemi Secondary School ogenda kujja ng'ennaku z'omwezi 4. Bukenya Job oli wa St. Denis Makondo ogenda kujja ng'ennaku z'omwezi 5. Bembadde sisomye bulungi wali mu mbeera efaanagana bw'etyo. Semuju nkuwaddeyo tumireyo abantu basatu. Neyanza Sebu. Tumirako abantu b'essonga wano okutwaliza nga bakulembeddwamu musomesa wange Segawa Samuel. Nentumirako abalembeddwa omusumba. Oli mulokole. Yes, obuulira n'enjiri. Ye mukama wange. Mukama waffe yeebazibwe. Amina Sebu. Aweebwe ekitiibwa. Wamma mukulukaggwa mu abajayidiini nammwe mutumire. Abalokole tubaleke. Sebo tumirako taata wange Saalongo Basiima Gilaaziyo. Ne Naalongo Basiima Gilaaziyo. Baganda bange abakulembeze betukulembera Uganda Matters SS Kikoma. Oli mukulembeze? Yes sebo ndi bali amawulire. Oli wa amawulire. Yes sebo. Nkubuuzeyo ekibuuzo. Yes sebo. Ow'amawulire mu Luganda omutuufu bamuyitaani? Kinyiizo. Mbadde nkuwumbonero 10 naye kati kimbadde mwongerekawo tugende mu maaso. Tumirako baganda bange naddala baba Nakisibo Immaculate nga yafumbirwa Kigangazi. Baba wange Nakabazi Theopista nga musomesa. Wamu n'abanjagaliza ebirungi mwenna. Kale tweyanziza Mbaziira. Ntumirako abaana bonna bensoma nabo bakirasipenti yange nga bakulembeddwamu Kayondo. Nentumirako n'abasomesa bannange basomesa baffe abatusomesa Uganda kira ne liticha waffe Bukenya Yenule. Nentumirako ne bannange benzimba nabo abakulembeddwamu Pade. Ozimba n'okuzimba. Era nentumirako nabo bonna abanjagaliza ebirungi ne maama wange Namutebi Bulenge Bukomansi. Kale tweyanza omulungi awuliriza. Semwogerere Fred Emirambi mu Kibinge ali kati mu Masaka City. Webale kubeerako ate n'okutugoberera obulungi. Sekanja Kakirizi Kayewendi. Omwambye n'ejjumba naye kwali tulinze ali Nansana. Mwebale kutugoberera ab'e Nansana mu mbeera efaanagana bw'etyo. Twagala kugenda wa Kigemuzi omulungi awuliriza. Olwaleero twegiriisiza nga Kigottantula mu budde tubadde tubulina olwamulyanga okutulyamu bw'atyo mu mbeera efaanagana bw'etyo. Peace Nante abatumidde yeddira nte naye simanyi oba amanyi obutaka bwe gibuli. Yavaayo ennabinoonya. Yali anoonya. Mbuusiza. Nabinoonya biiki. Akitegedde bw'aba ng'awuliriza. Kulamusizzaako gwe ali ku radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo. Weebale kuwuliriza ate era weebale kugoberera akabbinkano ak'olulimi Oluganda ng'abaana bano batusomesa. Kaakati tubadde n'abaana basatu olunaku olwaleero. Semuju Alex, tulina Kaggwa Peter ate ne Mbaziira John. Mr. Kalema, mbadde nsaba tusooke tuggyewo omwana omu ababiri beetwale. Tusooke tutaggulula ababiri abaani naani?
ababiri Kaggwa Peter n'Embaziira John nga bwe baaliraanye beekoppye nga bw'obalaba awo. kaakati Kaggwa Wandisebo. kati ye Embaziira ate abivuddemu tetunnalangirira wabula mufunye obubonero bwe bumu. Kaakati amateeka ga kabbinkano amapya abawuliriza nammwe mugawulirize, abaana bonna ababeera basibaganye be beebuuza ebibuuzo. Mbawaayo obutikitiki ana buli muntu alowoozeeyo engereezi z'agenda okubuuza munne. Engero ezo bbiri ozibuuza munno, era nga bwe twatandise Ssemugigo gy'okusooka kuba gw'osooka omubuuza engero bbiri. Ssemugi Kaggwa n'Embaziira otyo Kaggwa gw'osooka oyiiya engereezi bw'ogenda zibuuza Mbaziira. Bw'omala ozimubuuza bw'azitta nga bamuwa obubonero. N'Embaziira naye akookya engereezi engero ensonge bbiri. Nazo bw'ozitta nga tukuwa obubonero mpaka lwe muneekutula. Tukwataganye bulungi? Kaggwa nkuwadde omwagaanya olugero olusooka. Lubuuza Embaziira. Igwe omuzindalo guguugwawo. Akataazimbe. Engero emmuli kazeetikka bukiika. Emmuli Kazeetikka bukiika. nedda. Mubuuza olwokubiri. Mubuuza olwokubiri. Olugero olwokubiri. Ge mateeka ga kabbinkano kati gwe noonya olugero lwonna lw'omubuuza lw'omanye lububuuze munno. Omuganzi lwazza. Muganzi lwazza. Mbaziira. Omuganzi lwategeeza. Kyekyo. Nedda ssebo. Ntuggwa lutya? Omuganzi lwazza. Oli omukyawe lwajaganya. Omukyawe lwajaganya. Engerezo ebbiri ziweddeyo. Mbaziira tafunye. Mbaziira mwokya engero bbiri ezizo. Olusooka. Akakyama amamera. Nkagololwa. Okagolola kamenyi kabumenye. Kyekituufu. Baluddamu batya. Akakyama amamera bw'okagolola kakyama bukyama. Ate naye talumanyi. Awo tulamule tutya. Olwo tululeke. Buuza olugero olulala. Akakyama amamera olugero olwo luga nti tekagololekeka. Bw'okagolola kakyama buki? Alubuuzizza ne gwe balubuuzizza. Tetubawadde. Leeta olugero olulala. Mubiraba si byangu. Ngero ziba nnyingi nnyo, tulina engero mu Luganda 10 ng'ezi obeezi. Gwejjamu olugero lumu olumwokye weekakasa ntajja ddutta. Ayogera kaati. Ayogera kaati ng'omusezi agula essowaani. Alumazeeyo. Tuwe ansa. Ayogera kaati nga kyayogera akimanyi. Kaakati kamba twali mu byobuwangwa. Leetayo ekyobuwangwa okibuuza Embaziira. Kyonna ky'oyagala. Bwe mugaana okwetaggulula nze ngenda basiyiika ebibuuzo byange 24. Mulowoozezza nnyo. Ssebo Kabaka tasika akola atya? Mbaziira kiddemu. Afuna bufunyi. Nedda. Kigaanye akola ki? Alya ngoma. Alya ngoma kituufu. Ono akitegedde. Mbaziira tomuwa. Mbaziira mubuuze n'ekyobuwangwa kimu. Ekituli omuva oba ekituli omuva enswa kiyitibwa kitya? Maaso. Maaso. Kituufu. Yes. Muwona obubonero busatu. Mubuuze ekibuuzo ekimu oli.
kibuze saagala kubabuuza bibuuzo mugwe mwebuulize ekibuuzo kimu ekyobuwangwa engero z'abaleme. batubuuze ssebo Kigaanyi tweyanzege kigemuzi gemula kwe kusalawo kw'ababbinkanya. Okay. Olunaku olwaleero lukulaba ng'olwala olukuse. Kati olunaku olwaleero tuyisizaawo Ssemuju Alex okuva ku Masaka Citizens, engero yafunyewo 3, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 6, obuwangwa n'afunawo 6, ebika teyafunyeewo, Bwino n'afuna 5, awo nno n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 27. Ku bano ababiri Mbaziira John alemeddwa okubuuza munne. Amubuuzizza ekibuuzo n'akitta, ate oli Mbaziira bamubuuzizza ebibuuzo byamulemye okuddamu. Kitegeeza bonna babadde balina omugatte gwa bubonero 20, naye Kaggwa Peter oluvannyuma lw'okuddamu ekibuuzo n'aweza omugatte gwa bubonero 23. N'olwekyo Kaggwa Peter yayiseewo nga nnamba 2, engero yafunyewo 6, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa teyafunyeewo, ebika n'afunawo 3, Bwino n'afuna 4, ate n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero 23. Kaggwa Peter okuva ku Uganda Matters. Uganda Matters kikoma. Swagula ssebo. Kale tweyanza ababbinkanye mwesike mu ngalo, tetubadde mu lutalo ate tusituke, tweyanzege. Omulungi awuliriza bwetyo bwe tufundikidde akabbinkano kaffe, musule bulungi tugenda mu pulogulaamu wotobadde.